Omusajja yasomeddwa mu Uganda n'akoleseka abafaza n'abatuukirira ekole n'abatuukirira taata njagala okkirize kandi aliigive yonna teweerwisa njagala egisse kola mpola wulira amazima taata yongera akalala taata yongera akalala tendo byonna birina sooka oyimirire inshallah nkulaga abantu yimirira American Height omulabye ina ekitambibwako eyo kyogera ku Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye mulimu olunyiri lugamba nti kaana idha tabassama ru'ya kanuni bayina thanayahu nabbi wesekanga wati ngolaba kazigo mumanyi oseka museba abantu bategere nti oyina muko kazigo bino si bya muzannyo sheekh okufaanana nabbi si kyangu nawe muba bayagala mufaanani oyo Yusufu ayina ebitendo bifaanana nabbi Muhammad ate jazira Yusufu neyaŋŋambye kugambe nti ajmala minka lam tulidu nisa akusinga obungi tebannamuzaala mu nsi Pastor una ze akakubulye mu Luganda nze katya crazy degree simami zakanyonyola akitoga balina degree balina degree mu simani bwenza kikola naye nga bakaita crazy togenda pastor kakati abayimbi abo bayitaga kusabira ng'omusumba ono era natuukayo ne mbabuuza lwaki temulina bantu mu ddiini va mu bantu abayita bannaddiini naye abalina eddiini munda ne mu bikolwa byabwe ng'omusumba Bugembe ne baŋŋamba ffe tulina wano omukulembeze waffe bamuyita Levikson ne munoonya ne mbeera naye ne tutambula naye alhamdulillah takoze bubi naye nga nali ndi awo nga batugambye ndi omusumba Bugembe ajja era baŋŋamba sebe webale nnyo okujja sindi mwali tukyetaaga edduwa n'essaala sebe totuvaamu beerawo kwagala nnyo sebo ne bamuyita Levikson ne munoonya ne mbeera naye ne tutambula naye alhamdulillah takoze bubi naye nga nali ndi awo nga batugambye ndi omusumba Bugembe ajja era baŋŋamba sebe webale nnyo okujja sindi mwali tukyetaaga edduwa n'essaala sebe totuvaamu beerawo kwagala nnyo sebo naye leka nkuleke Tuenza toyanzize kakati Uganda Musicians Association yetaaga essaala okusabira buli kaseera mwendi mbasabira buli lunaku era ne kati nva kusabira munnamawulire munnammwe bamuyita Case awo lw'embuuza gy'abuuzaamu aba artist babakyazizza oluusi batebawa kwetaaya mu sheezo tusabye Katonda amuwe ekisa asonyiwe ne babanga alina akakuku ku muntu aleme kajjayo olw'okuba nti bwano nga omanyi ekicelebrity okuyagala abantu balina kulaba nga goli wanjawulo kale n'olwekyo tusabye essaala tubadde Masaka era nga twegattiddwako abantu bangi nnyo abayimbi bonna ab'e Masaka ne tubeera nga tusitula okwegayirira Katonda amuseeko ekisa bannamawulire bonna bambi mwagale nnyo art ate temugikuba kubanga watali art tewaba mawulire awatali mawulire tewaleba kweyagala kubanga ffe tubeera mu bulamu bwa kweyagala so swaba nga tusiibula kalowoozo ki eri abasiibi n'abantu abagenda okusiiba biki bye tulina okwewala nga tuyingira omwezi guno omutukuvu gwe tuyingira ogw'ekisibo gw'Ramadaan twetowaze akkirize nti Allah yennyini byonna era tusabe akkirize ekisibo kyaffe inshallah kapya kyakali kuva eswaba Kasumba twalabye olina project empya yitibwa omwana wa maama olutandika bwe tuti nategedde nti olwaleero lulina okunyuma nalabidde ku njuki ezinnunda ng'ekimuli awo olabira nti okuzaala kulungi ate n'okuza gwe ne b'omulaba omwana akuŋŋaanyiza ebyalo kye neewuunyiza ayogeza ne bamuziba obwama Mukama ate by'ono si be bali abalina amaalo
ono ye Nalulungi ate omulembe bali abaliko ono ye mwana wa maama mulaba atunula feeza atakola ne sente emikisa gyava mu nnyumba kugambye otutte banka mwesigwakira n'ekkanisa subhanahu wa ta'ala nategeeza mu aya endala subhanahu wa ta'ala wala tansawu lfadla bainakum olwaleero tuli mu ssanyu abantu bazze wano mwendaba essanyu lingi uyinza okukya ku makyanga waliwo embeera wakati awo abantu baleeta ensonga ezitalimu makulu nogamba mukadde waffe sheekhi mukadde waffe seeka ensonga ebweti ne bweti nga wuli yagala kukyankala na mukyala we tubadde munda wali neŋŋamba yusufu omukolo guno bagukola omulundi gumu omukyala omututte togenda kudda wano inshaallah era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala jazira Allah akuziba amaaso ag'ekkubo lirikomawo enewamu ofumbe paka inshaallah subhanahu wa ta'ala Allahumma era kkiriza abantu bano ebaba nga bazze ku lulono buli omu akubira takbira tunuulira bulungi yusufu atanenya emimwa omanya nti yazze kuba nti asunga allahu akbar tunuulira bulungi wabale wajji ataddamu la ilaha illallah allah wallahi mumwagala alhamdulillah so mubeera efaanana ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nti abantu bano tuwangaala nabo bbanga lyonna kyobaka Muhammad kyobulawo baka Muhammad kyobulawo baka Muhammad yagamba arba'a dananir sente za miteeka ena la yuhasabu Allahu bihi abdu yawma alqiyama Allah tagenda zikuwolaku yawma alqiyama naye yagamba sallallahu alaihi wasallama sente gy'okutte n'oteeka mu mukyalawo Yusufu sente gy'ogenda oteeka mu jaziiro yo Allah tagenda gikubanja mutwala ali ku sente sheekh. That's why Nabi Muhammad yatugamba nti abange inna Allaha jamilun Allah wa mulungi yuhibbu al-jamal Allah yagala nnyo okuba abantu bafaana bungi mu nsi yuhibbu idha an'ama ala 'abdihi ni'ma ayagala nnyo Allah waba ino omuntu gwawadde ekyengera ayara asru ni'matihi alayhi alabe ng'ekyengera ekimufaanana n'otunuulira omuntu musimanya nabbi yagamba tulina okuba tukolera kiyama nasiwuka enafuna enkyaca nabitabira nkuna nkyaca tunga okukwata ekiruusi n'okiteeka mu nkyaca eno kibuliramu okubanga akolera kiyama nabitabira nkuna nkyaca so Yusufu omukyalo oyo muteeke mu sente ezo Allah tagenda zikubuuza ekyokubiri mulina okulya ku bulamu obulungi okuba nti embeera etambula bulungi era jasira nkugamba insha Allah omusajja oyo gwolaba mukwate bulungi njagala obeere ng'embeera eyo etambula mu nsi muno omukulaakulanya insha Allah kuba nkutunuulira alhamdulillah byonna ebitendo birina Yusufu yemiri gwafumbiddwa olabanga ebitendo byonna birina sooka oyimirire insha Allah nkulaga abantu yimirira American Heights omulabye ina ekitabo ewaka eyo kyogera ku Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye mulimu olunyiri lugamba nti kaana idha tabassama ru'ya kanuni baina thanayahu nabbi weseka nga wati ngolaba kazigo mumanyi oseka museba abantu bategede toyina muko kazigo bino si bya muzanyo sheekh okufaanana nabbi si kyangu nawe muba yagala mufaanani oyo Yusufu ayina ebitendo bifaanana Nabi Muhammad ate jazira Yusufu neyaŋŋambye kugambe nti ajimala minka lam tulidu nisa akusinga obungi tebannamuzaala mu nsi tembe musosola n'ekola omulimu nonya wali alafuna ebinyanya ekyuse ebibirabewama oba mu mpinga simumanyi omusajja yasomeddwa mu Uganda n'akola ensonga abafaza n'abatuukirira ekole n'abatuukirira taata njagala okkirize andaali gimpe yonna teweerwisa njagala ogisewa mpolampola owulira amazima taata yongera akalala bitendo byonna birina sooka oyimirire insha Allah nkulaga abantu yimirira American Heights omulabye ina ekitabo ewaka eyo kyogera ku Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye mulimu olunyiri lugamba nti kaana idha tabassama ru'ya kanuni baina thanayahu nabbi weseka nga wati ngolaba kazigo mumanyi oseka museba abantu bategede toyina muko kazigo bino si bya muzanyo sheekh okufaanana nabbi si kyangu nawe muba yagala mufaanani oyo Yusufu ayina ebitendo bifaanana